Mugamba muti abagala balungi abeekuumira kusenga 5256 mbaliriza ate nate olunaku olwaleero kansibira muli bulungi era gye musinzira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero njagala twogere ku bifo ebikyasinze okutta apatayiti nga tuli mu kwezina akaso akava mu bifo eby'enjawulo ku mubiri gwaffe. Ebisinga okutta obwagazi bwa bannaffe ebiseera ebisinga bwe tuba tunaaba omubiri tukuuta mukuute mangu naye waliwo ebifo ebiri crucial by'olina okukuutira ddala n'okakasa nti ekifo kino kitukula at least omwagalwa wo okubeera ng'awulira nti ali safe oba ng'awulira ali okay nga muli mu nsonga z'okwegatta. For example, ekifo ekisooka ke kamwako. Akamu abantu abasinga musenya naye temusenya. I don't know if you get me. Waliwo omuntu okusenya ng'osenya just ng'osenyasenyaako byakungulu, which means togenda kubanga otukula bulungi. Ate ng'ekituufu kiri nti you need to be very clean. Akamu ako ke kamu ku kintu ekiri essential nga tuli mu nsonga z'okwegatta kubanga twenywegera okakozesa okubeera ng'osemberera munno ajja kuwulira bati bwe kabeera nga kawunya omuntu kamutta appetite ne woba ng'oli mukyala mulungi ng'onyirira nga oba kuyiwako amata ne baganywa kasita obeera ng'ovaamu akaso akatali kalungi mu kamwako omuntu omutta appetite otta obwagazi bwe n'abeera ng'awulira tewali ky'omugamba mu nsonga ezifaanaganako bwe zityo. Ekifo ekirala kisinga okutta appetite y'abantu oba ekitwala obwagazi mu nsonga z'okwegatta y'ensingo. Ensingo eno tugiraba ng'ekintu ekitali nnyo ky'amakulu. Naye omanyi kyekimu ku kifo ekirimu nerves endings oba ekirimu obwagazi bw'omukyala oba omusajja yenna. Singa obeera mu kwegatta n'omukyala wo n'ogezaako okunuuna ku nsingo ogenda okuwulira ng'erina engeri gyewunya engeri eri ffani ate era ng'ekambira nga tekuwa maanyi munnange obwagazi bulinza okgenda. So oba onaaba ng'okimanyi olina okwegatta, please make sure you scrub ensingo eyo bulungi nnyo n'etukula munnaleme kwesittala oba kwenyinyala nga muli mu nsonga z'omukwano. Ekifo ekirala ekitta obwagazi bw'abantu nga bali mu nsonga z'omukwano kijja kubeera kitundu kyaffe kya kyama oba mmana oba mukira. Bannange akasolo akawunya tekawooma ate tekaliika. Omusajja osobola okuwunya ebinege ate osobola okuwunya omukira singa oba togunaabye bulungi naddala mu abatali basale. Nakolako ku vidiyo wano eno nga twogera ku bintu by'osobola okubeera nga okozesa oba engeri gy'osobola okubeera ng'onaabamu akasolo ko ne kabeera nga katukula bulungi. Ebiseera ebisinga buli bwe mubeera mu mukwano oba buli bwe mubeera n'abantu naye nga teweeyonja kimala weesanga nti obeera mu kyafu munnange omwagalwa waba tagenda kubeera nga anyumirwa okwegatta naawe. Just imagine omusajja okwagala okumunuuna ku mukira naye gonna nga guwunya bubi. Omanyi we kiwulikika very funny. Omuntu aba tagenda kunyumirwa oba kwagala kubeera nga akwesembereza mu nsonga z'omukwano. So please make sure nti oba weegatta n'omuntu ogenda okunaaba onaabira ddala. Emmana eyo gy'olaba ewunya ekiswa ekibi n'ewunyanga ekyennyanja ekivundu naye ng'omanyi omuntu omwebejjulira bw'oti oba omweyambulira ng'ovaamu ekisu ky'ekyennyanja ekivundu. Olaba ekyennyanja ekibisi nga si kivundu kiwunya bubi n'owulira nga kikuwunyira bubi ate olwo ekyennyanja ekivundu omanyi we kiba kiwunya very funny and very very bad. So omuntu ono awulira nga tali comfortable, omuntu ono awulira nga talina mirembe ng'oli naye mu nsonga ez'okwegatta. So please make sure nti oli muyonjo, make sure owunya bulungi, make sure akasolo oba onaabira ddala. Gweyagala okumanya engeri gy'onaazaamu emmanayo osobola okunoonyaako wano eno ku YouTube kwennyini kwoli ennaaba y'emmana live. Twakolako live nga tusomesa ku ngeri gye tunaaba n'ebifo ebiri essential mu mmana omwo ebikuleetera okuwunya. Mu abasajja mbagambye abatali basale awo ewatuula ekitwawo n'ebinege wano wansi gye bituula we wasinga okuva ekisu ekibi ennyo ekimalako abantu emirembe nga muli mu kwegatta. Omukazi agenda okwagala okunuuna ku mukira n'awulira nga ayagala kuzza balance oba omusembereza bw'oti omubiri n'awulira nga ayagala kufa bufi ng'owunya bubi akasolo nga kawunya ekivundu ekyenjawulo. Oluusi infection yereeta ekivundu ekyo oluusi bukyafu. So webanga infection still osobola ogenda mu ddwaliro n'obeera ng'ofuna ku ddagala ne wejjanjaba oba ne weeyambayamba n'obeera ng'otereeza embeerayo nga kale munno tomumalaako mirembe oba takwenyinyala oba takwenyinyimba. Ekifo ekirala ekiviirako abantu okuwunya obubi nga muli mu nsonga z'okwegatta ge matu. Amatu gano mugalaba gazanya role nnene nnyo mu kwegatta oba okunyumirwa okwegatta. Naye buli bw'obeera nga olina omuntu mu kwegatta nga amatu gawunya bubi waliwo abantu abamu abanyumirwa okukomba mu matu ago n'abeera nga awulira bulungi oba ng'ayongeza ku bwagazi bwo agenda okwagala okuleeta akalimi maama ng'ekivundu ekikuvaamu ng'olemwa nga kiwunya bubi nnyo nga bw'owulira. Omuntu agenda kwetamwa
agenda kwenyuwa era agenda kwesanga nga munnange tayagala bintu bineeno byakwegatta naawe oba nga yeeraliikirira buma mugenda okwegatta. Omuntu buli bw'abeera nga tali free oba nga tasobola kweta, tasobola kubeera nga expressinga engeri gy'awulira gy'oli. Amazima ga Katonda mu ggulu kizibu nnyo okubanga munyumirwa okwezina. Anti akuzina naye nga atuusa mukolo yenna ali very uncomfortable, tebimuwoomera naye yeekaka bwekasi, aba tagenda kubanga anyumirwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Ekirala ekireetera abantu okuwunya bayira w'amatu ago osobola okuganaazaako bulungi nnyo. Waliwo wano eno wano amatu gaffe gagattira wano wakume ebundi obukyafu. Kati ne wabeera wakola ekintu ne kiryoka kitandika okuwunya obubi neyo munda mwennyini nga muwunya bubi ng'olinganga omuntu ayinamu sorry to say this naye ng'omuntu ayinamu amasira kale kwegamba nga tebiwunya bulungi mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ekivundu oli kiba kimuchokinga kimutuga tine bw'abanga akwebaseko bwe basinasembeza omutwe gwe oba nayagala okubeera nga akweteekako oba omubiri gwe aguteeka ku ggwe bw'agira bw'atyo ekivundu ekyo kimugoba ku mubiri gwo kubanga gaba gawunya bubi. So please make sure amatu ago ogayonja bulungi ng'oli mu kunaaba. Bwe kiba nga ekisu kiri severe osobola n'ogendako mu ddwaliro n'olaba omusawo n'akeberako n'akakasa nti amatu go galikiriya tegalina buzibu. Then ekirala ekirinza okuviirako omuntu okwenyiwa oba ekireeterwa obukyafu oba ekiwunya ku bitundu by'omusajja n'omukyala bayizawo byebigere. Abantu muwunya ebigere, kabootongo awunyisa ebigere, infections ez'enjawulo ziwunyisa ebigere n'obukyafu bwennyini. Osanga omuntu ng'ebigere bye bisiiba mu stocks ne bituuyana kati ate ng'olina mu kikabootongo bannange ogenda okugyamu engatto ng'owunya ebigere nga ne bw'oba ku bino nti n'owunya ebigere nga toziwunya nga n'ebigere byennyini biwunya. Omuntu obeera n'embuliri naye ng'awulira emmeeme temutebenkedde, awulira bubi, awulira tassa, aziira naye ng'okuziira kuno kuva kuki? Ku kubeera nti ebigere byo biwunya bubi oba tebimuwa maanyi mu nsonga z'okwegatta. So please make sure oba owunya ebigere ogendako ew'omusawo n'akeberako n'okakasa nti ebigere byo tebiwunya bubi oba nti oteredde bulungi. Ekirala bannange z'enviiri. Naddala abakyala kantandikire ku mmwe. Abakyala musiba wiigi oba musiba emiguwa oba osiba enviiri nga tosobola ziyiwa mu mazzi. Which is okay. Naye n'obeera n'enviiri nga ziwunya. Omanye enviiri okuwunya. Ng'olina enviiri ziwunya, omuntu naggwebwako emirembe nga tekitegeera butegeezi kikyaliko naawe. Bannange nga ziwunya bubi. Bana ebaddiya abalungi. Enviiri bwe zibeera nga ziwunya omuntu zimumalako emirembe so olina okuba nga weetereeza n'okakasa nti towunya bubi mu mbeera bw'etyo. Then ekirala ekiwunyisa abalala ng'abasajja mmwe just ntuuyo. Ntotuuyana nnyo ate toyagala kunaaba. Kati omutwe ogwo guwunya yadde teguliiko nviiri zino nsibe nti oba nviiri zino nnyingi ojja kwesanga nga guwunya kubanga obeera teweeyonja mu nsonga oba teweeyonja bulungi. So gezaako okubeera nga at least onaabako, gezaako okubeera nga weeyonja nga oba omaze emirimu gyo oba omanyi nti ngenda kwegatta na mwagalwa wange at least ogenda okwegatta naye ng'otukula nga togenda kumuleetera kubeera nga yeesittala oba nga yeeraliikirira okuba naawe. Ogenda okugira bw'oti ng'omuntu awulira tassa bulungi, awulira afa, awulira bubi naye ng'obuzibu bwonna buva ku ki? Ku bukyafu. Engeri gy'olimu oba engeri gy'okwasaganyamu ebintu byo munnange ng'oli mukyafu ng'omuntu omuleetera okubeera nga tabeera contented oba nga tabeera kiriya ng'ali mu kwegatta naawe. So enviiri ziwunya ate we tudda ku nviiri nga tuvudde n'ez'oku mutwe n'eno wansi wennyini enviiri ezo zemukuumirayo mukwano gwange si nnungi. Ezo enviiri zimweko tewali kyogenda kuvaako ng'ozimwedde. Mwakubiza ebiza bimalako abantu emirembe byonna bisitula ekisujjukira osobola okutuuyana nga mu lunaku lwakedde lwakutuuyana n'otuuyanira bulungi nnyo wansi eyo ogenda okugira bw'oti nga wamma ovaamu ekisu ekitali kirungi bwemutuuka ku nsonga z'okwegatta. Oweebejjula omuntu n'awulira nga afa naga ye tuli ku ki what is this naye ng'ekivundu kikuvaamu lwakubanga teweeyonjeza oba lwakubanga munnange tosobodde kubeera ng'okitegeera ng'omuntu nti ebyo ebiza bisalwa oba birongoosebwako ng'omuntu n'obeera nga weeyonja. Era ekifo ekirala ekiviirako omuntu okubeera ng'owunya oba ekikuviirako okuwunya obubi nga muli mu kwegatta akabina bantu bange kengenda okusimbyayo. Mugenda emmanju n'okwata ebipapula ne weerongoosa oba n'okwata tishu ne weerongoosa naye n'oteerongoosa bulungi obubi ne busigalayo. Bannange munnange n'okuteeka mu kabuzi bw'oti
nga olaba waneeno ng'omugongo we gutandikira veno ku mugongo kirira empataanyi gy'olaba ekkirira bwenti oba akakaguddoko olaba akakkirira okugenda eno awo wonna nga waagegeera nga wakyafu ng'olinga atanaaba bannange ng'owunya ng'ekintu ekiwunya ku mubiri gwo kabina ng'owunya it doesn't matter oba olina kanene oba olina katini bwe kaba kagambe kusitula kisu kati jjukira mba mwezi n'otuuyanako katini nnyo bw'oti omuntu n'awulira ng'ayagala kusesema ayagala kwegoga ng'ekisu kimutta. Bannange mikwano gyange emirungi mubeere nga mukimanya nti olina okubeera omukyala omuyonjo oba omwami omulungi okunyumirwa ensonga z'okwegatta. Mubeera bulungi nsigadde ezesenga 5256 temujjanga okwo mbaagala nnyo bantu bange. Yeah.